bulijjo mpulira bagamba nti nno bakadama baawunga tebalina magezi kemiko yabayiika mu bwongo bantu bagwagwa nnyo bantu basiru nnyo era ng'abantu babatwala okuba nti nno olw'okuba babasibira ku njegere nga mulinga mbwa ya ensonga lwaki mubeera temutegeera bulungi. Omuntu ogenda ku komenti nga wansi otandike okunvuma olw'ebigambo byensoosezza naye nga tonaba kunvuma njagala owulirize era nsaba owulirize vidiyo yange eno nga jendi mukwogerako osanga omwo mw'onojja ensonga entuufu lwaki olina okunvuma oba lwaki olina okubeera ku sayidi yange. Ebintu nga bwe biti tubyogerako nga olusaago emirundi egisinga ne tubagamba ebintu bye mukola bye birepresentinga mmwe kikye muli, ebintu by'okola bye biraga gy'ova ewammwe ewaka wali watya, era ne tubagamba mufube nnyo okulaba nti some things temubikola nga muli mu nnyumba z'abaana abantu kubanga byandibanga y'emu ku ntabwe ebaviirako okubanga mubonyaabonyezebwa, ebaviirako okubanga mwenyinyalwa, ebibaviirako okubanga muttibwa ebiseera ebisinga. Era ne tubagamba bw'oba osobola nga toli ku bwangu nnyo nga gw'oli muntu awuliriza amangu era ayiga amangu, videos ze tukola mwandibadde nga muziwuliriza ate ne mufunamu ekyokuyiga. Nga bw'ebeera enkola yange nti nze neeyanjula yenze Sheila Adita, subscribing ku YouTube channel yange, kwata ku notification bell eyo buli video gye tuteekayo ebirenge ekutuukako, commenting ku videos ze tuba tutaddeyo, ate era tumanye kikyo kyozirowooleza. Mu video y'olwaleero tugenda batirawo akatambi ka muganda waffe housemaid ajja akakuuta mu ttooyi munda bw'akasenyesa amannyo bw'akateeka mu ttooyi bw'akazza mu mannyo. Naye kino kiraga ki era gwe okitegedde otya era gwe omanyi ebigenda okuvaamu bw'oba okoze ekikolwa nga bwe kiti oba oli awo nga tomanyi. Kale byonna byonna tugenda bizuula nga tweyambisa akatambi kano, tugenda kabatirawo wano naawe okalabe naawe omanye ku ki bwe tuwulira oba ki kye tuwulira ku butambi nga bwe buti. Katugendeko mu katambi. Akatambi ka mwana muwala munnange yakarekodinze nga omwana omuto amuseko amukuba. Obutambi bwe buti butambulira nnyo ku mikutu gya internet gwe mulundi ogusoose to come across such a video ngerimu omwana omuwala gwe bali mu kukuba, maid gwe bali mu kukuba, omwana wewaka nga amuseko amukuba sike kasoose. I remember last year twabaterayo akatambi era aka maid nga omwana w'omuwala bo amukwatidde emboko amukuba okufaako obufinga amukuba naye ng'omwana amukuba alinga myaka 8 ku myaka 10. Era akatambi ako katambula nnyo ne katuuka ne ku police whereby nti nno ba parents b'oyo omwana balina okubeera accountable ate era munnange ne maid nga alina okuba engeri emu oba endala gy'avunaanibwamu olw'okukwata akatambi n'akassa ku social media. Bazadde b'omwana kye balowooza nti nno kiri improper omuntu ono eyajja obakolera teyatendekebwa okwata otya ebintu ebyekyama n'obiteeka ku social media. Munnange akatambi ako twakabalaga era the same video gye tukomezaawo olunaku olwaleero, it's a different one nga omwana omuto era nga se ku mukozi ali mu kumukuba okufaako obufi. Omwana ono ng'ekintu kyakola alaga kimunyumira nnyo ate era nga kiraga nti si gwe mulundi ogusoose ng'ajja akikola. Abaana bwe bati nga bwensema mbagamba nti abaana baabano abantu horrible, abaana bali very toxic, abaana balina empisa embi, abaana balina emitima emibi, abaana tebabagamba, abaana tebabawabula, abaana tebasobya, abaana tebabagambako. Abaana bo bali capable of doing each and everything olw'ensonga bamukuza tagambibwako. Ate ekirala abaana babakuza nga babalaga nti omukozi obeera wa wansi ku mwana w'ewaka, omukozi obulamu bwe tebuli important, omukozi
si kintu kiri awo kyakuzanyisa osobola okikola kyonna kyoyagala ate nga jjukira mulimu families ezirimu abaana baneeno nga bakula balaba ne bazadde baabwe nga treating omukozi abakolera in the same manner. Omwana nakula nga amanyi ebintu ebyo nti okukuba omukozi it's okay, osobola okumukuba oba omutta n'omutta. Kuba tulaba omwana ono yakubye omukozi paka omukozi watuuse okukaba namugamba is it painful sorry, olw'ensonga alaba nti nno kiri kyabadde kyakuzanyisa ng'ali mu mukuba we yamulabye ng'akaaba n'alyoka amanya nti nno kirabika bimuluma naye gwe omukozi olina kukola otya. Ebintu we biti tubyogerako tubagamba nti always know your worth. Gwe wajja kukola tewajja kukubibwa, wajja kukola tewajja kufuuka punching bag, wajja kukola tewajja kufuuka teddybeya ya mwana kuzanyibwako. Era ne tubasaba ne tubagamba abaana baneeno put a distance between you as a worker n'abantu b'osinkanye waka. Put a distance, obbawa ekitiibwa kibawe naye keep your distance nga gwe omukozi. Remember you're not wanted, wajja buzzi kukola sawa ye y'okukola wetuuka ng'okola ki ng'ogenda naye toli muntu wa waka ne woona obasanyusa ne woona obabeererawo ne woona okola ki tebajja kusanyuka. Ne tubagamba abaana abo mufube okulaba engeri yonna yonna nga mubejjako okulaba nti nno temugwa mu bino bizibu. Omwana gy'okoma okumwesembereza nakkuba oli olusooka n'oseka nakkuba olwokubiri n'ogufuula ng'ogumuzannyo agenda kukuba forever paka bw'onootuuka ekiseera kyo ekyokuva mu nyumba. So nga gwe omukozi gwolina okufuba okulaba nti you maintain situation eri ewaka, either you deal with it oba ogimanyira or get used to it. Byonna byonna biri eri gwe naye nga nze ndaba ekisinga mu byonna kwe kukatinga immediately ebintu nga bino these acts nga zitandise okujja n'otuzikatinga for good. Nomanya nti nno nze simanyibwa ndi mukozi, simanyibwa, sikubwa, sivumwa, sikola bino tebankola biri kubanga ne mu contract y'omu ebiri eddembe lyonga gwe omukozi mweriri. Yenze Shela Adita njagala mmanyi bw'oba ggwe nga gwe kino kikutuuseko oyinza kukola otya nga weeyambisa comment section. Mbagala nnyo. See you in my next video.